Chakabi. Is it all? Okay. Eddy Kenzo abira kubayimbi bazungu. That this mean kino obulambo bukayibutu se okubanga abayimbi because ne press conference waliwo mwana yakaba na kufunga byalesi bya kwesudia. Sibya kwesegeza ki eri kwenga. No Chakabi kino kisegeze kino nenyeje ndi. Most especially mu mbeera ngeno kulanja abaana mu mbeera emirimu gyabwe gyagotana covid ne banonya akasente kawa katono. Ne bakuteeka mu bambi yonna gye bakajja simanyiyo tugamba it's so emotional, you know, so emotional bambi naye I'm so grateful essanyu lingi simanyi na kyenyinza basasula kama wabuyinza. Okay. Era still mu mbeera yemu wa appearance billboard esinga amaanyi mu New York George Kolotya Kisa kya Mukama neno yakabi kuba kati sawa yalo tuli ku sawa ya Queen sebo nafu wano mu Uganda sawa ya Queen ya amaanyi era hano kavimbo ka amaanyi nnyo naye nga kyonna kisa kya Mukama maanyi Katonda yasinga okumanya mwebale nnyo mwebalire ddala. Bagamba okwapiaringa ku billboard ya New York zibeera sente nyingi. Zibeera sente nyingi naye Mukama wa kisa nti aba distributor bange aba private partners bayina ndowooza engeri gyenkolagana gye bakolaganyemu ne billboard this time around basobola okubanga bafuna placement yeyo. Zibeera sente namaka sente zo nyingi nnyo gundi olwebeerawo ba 15 eza $1 per day per week a lot of money olunaku lumu kubanga Times Square it's a worldwide thing by the stream of the worldwide segera from online to everywhere. So kyekyo man sanyu lingi naye kisa kya mukisa mulungi nnyo bano abaana bansanyudde nnyo kale mutereyo bankoledde olunaku. I'm telling you, this is a very big surprise. Yes, a very big surprise. Abaana bano balungi nnyo kyosinga okumako kyoboma balungi nnyo nabe ekintu kye bakoze aja ndeesa nga mutuzina politiki gyetuza okulaba yeno wano aja nebi waliwo politiki batutukiza bade nakatunga nemuga wano walaga waliwo enkayana kumbe waliwo ekya Times Square kya management kino kya tiimu ngakyo tiimu Eddy Kenzo sente ziteekawo billboard naye ezijjawo bano abaana bakozi bankolera ebintu bingi bantu eno esinga amaanyi tiimu z'abayimbi zonna. Tulina abaana balina zi company tulina zino company tulina abaana bakola ebintu bingi tulina abantu mu maofisi ag'enjawulo abakolawa abadokita tukola tibakabi. Omuntu omulabi yandabye nti no like it's a stunt oyise mbaana kulaga nti so loved ninga ekintu gwali behind it ne management yo. I don't know omuntu asobola okulowooza nga bw'ayagadde kasita Mukama ye ekituufu abanga akimanyi. Reality will always be reality. You cannot stop someone from thinking the way they want. Kirungi oli omusomo tosobola kulimba kino ekintu kirina mu mukono. Of course kirina mu mukono. Mwebale ne bane tuli mu kuŋŋaanya ba gikuze kama mwebale tuli mu kuŋŋaanya bantu kumenya mbeera ya covid wala abantu batandise okuŋŋaanya naye emizannyo neyanze ngensaba Mukama abaddizeewo. This is something very nice. Bade tukole nenjira banengaba bana bataddewo eno wayaka batemedikezo Mukama omanye wali kano kankubiti This billboard is for an appreciation for the good work done. What is the music industry in Uganda to sell is worldwide, globally, because the interview is incredible, abantu incredible, I think so all in all, that is it.
billboard mwagimalidemu ssente meka kwa bakabapromote babasuubira kati billboard sente empitiri because bwengamba nti nzogere kiyinza okusasamaza abantu naye nga zo kyenyinza okugamba nti sente nyingi tetwazitaddemu oba omuyimbi yayisemu mwe n'akyekolera tekisoboka ekyo ate kubanga this is a surprise takimanyi nakimanya and is going to be super surprised if he comes a long way n'akiraba yes kintu ffe twakyekoledde as team Eddy Kenzo and I'm proud of team Eddy Kenzo. We are all proud of ourselves because this idea is super cool and supernatural because we are the first people actually we aim at breaking records in Uganda. As team Eddy Kenzo, we are record breakers as well as our artists. Nti mwa musoso ugiteekayo. Yes. As well as a yearly birthday. It was a birthday billboard. This time round it's an album, please. Era byonna biba billboard. Anti ziba billboard, but there is a difference. You're talking about music. You're talking about music. The other one is a surprise. Oli walaba Juliana talaba music. Walaba Juliana talaba music. It is the other way. Wakati wano walaba ko made in Africa music album, right? Ate kiri billboard ya Juliana eriko happy birthday Juliana. So I think you see the difference, right? Kamula banga wasubiza. Ate fere twajira banajira ba. To be honest, to be honest, but this thing is super cool and surprising. Twagamba bonna bagirabye. Hopefully bonna bagirabye ate bagenda girabye. Try us. N'abaana ba team Eddy Kenzo. Basudde male banga ki mwezi. So kimu kyonna kyonna nga bwe kiri all suggestions to welcoming up to this surprise.